Rumbamu ne bajja ne bagende wa basa ne basaba isen ne bayagala okumenya safe bajje sente ne babba computers essomero kakati bamaliriza badde bataba sky luke ekibaddewo kakati ekirala kana abasomesa batandise okutabaseko omusomesa omu musoma bukedde ebintu byonna biri omu security yataka mpya nkaka santi musobola okukola zi meeting ne wakolewawo ekisinga ko temutuula ate mulinde kisinge wo era polisi n'ebiragiro byewadde bipya polisi ina abala kibulo jiga tako nibo kwatakanya bana abantu bayinza okubati bali mu namanyi gali yawo nga betaga just organization abamaje abali ku top bakwatakanya ne polisi n'ebirala ebya security kubanje ebiri ate temuli busy kino kiviwo tulinza kufuna kiddawa kitulinde embeera ate eyononekere ddala mulimba nno kigenze kigejja kyatandikira kya Ddondo ne balumba essomero ne kijja kakati kigenda kisajjuka n'olwekyo tuleme kigayalirira wano mutima abaana bali ku masomero buli muzadde kiba kimukwata abana bali ku masomero abasomesa nakyo kiba kisusse kati tetuyinza kugayalirira kintu ng'ekyo kijja kisaaga kyatandika mpolampola bali abayo ekisomero ly'abamuzibe ddako nekigira tamanya ani yakikola bwebityo kati bino byakulumba ate babba siga nti bakola fujjo okubba kompyuta ate kati omusomesa ottawaaki alina mmeka otegedde oze kubba sente ziri mu seefu ono okuba wakisosowomuti tusanzeemu kakati ekyo si kyakusaaga wakati awo obutabanguko mu maka bukyagenda mu maaso wakati mu bwava ate tubeere bagumiikiriza bannange tumwaliwo ebitalina tutabula bano simu yabatabudde ne bagirwanira egenda okwejjukiza bwana gundi tuzanyire eggulire eryo tulabe mwenna ate simu zibatabula nayinza ovaako ettabo semaka ne bamutirawo message dakiika 2 kasobola okuleeta divorce nagamba yali musangwa mpiira yali agundi oyo Waseno bamuyitangani omuvubuka yazanyanga ennyo muddugavu Andre oyo amaka gafuna simu message yajja ne batandikira okutabuka ate wayita mmeka ng'oli apostinga ku page nga wali single oyo omuvubuka omuddugavu erinnya ligenze amanyiddwa nnyo Waseno wadde kati akuze banga ligenze nja mujjukira nja mugamba nga mujjukidde Henry bintu byatandika mpola tebalwa nakulwa oli nagenda ku page nti kati nze sikyali mu kale bono yakoze bwati eggulire lizanye muganda wange abantu bonna bakiyigemu ekyokuyiga kireme kyakuba ne baseko mu balambu baseko kunywamu ne bajja omukazi oba n'akaana essimu wadokanye essimu message kasitoje tantala bwoti nti obikula kwana ebitali bituufu bikunyiza ate kati ne bagamba si bituufu osigala ogamba bituufu ate singa buli muntu asigala n'essimu ye n'aguma message nezijja muri tiki oli bwe yesase kati wajjubuzi okwewe emirembe Polisi ya Nabisalo mu Gombola y'e Makindye mu Kampala ekutte omukazi Joy Biranga onobeera kapeke ng'ateeberezebwa okubeera nti afumisa muganzi we Benson Baluku ekiso mu busajja kimuviiriddeko okufa. Made ni mukoza we kiramba basula banywa paka kumacha kati fe kumacha tufulumya wano nga tuoza ngoeza fe netutula wabwera tuli mukoza babali mu nyumba babadde basajja basatu n'omukazi omu kati omukazi twogeza okuwulira bintu nga biggwa. Omusasi waffe omukazi ono amusanze ku polisi ya Nabisalo gye bamugye okumwongera ku polisi y'e Katwe okwongera okunoonyereza wakati mu bakyala banne okumwogerera ebisongovu. Bannange mweddeko mubeere n'emitima emizadde mubeere bantu balamu ne bw'oba oyombi n'omusajja mukkaanye. Omusasi waffe era atuusewo ku muzigo abadde temulino nga wabaddewo n'eccupa z'omwenge nga bandi banga badde batamidde. Koze bbuba nti olukolera mujjawo obusaze kakati ate bw'ogenda kusigaza ki nkimanyi ewamu wavaayo ng'olya kati ekyakuleesa okisaze oba okyayagala. Balibana okuli Alimadija ne Fiona Namuyiga beewuunyizza bbiri okufumita Bekiso kubanga babadde baagalana nnyo. Tewali kumaca nga beekwati omukazi ng'azinira bbaawe bamusaze wali ng'azinira bbaawe ng'amukyusiza bbina bwati ng'omusajja ali mu kuseka simanyi nti musajja aseka lumbe lwe lutuuse. Kigambibwa nti omukyalo ono lino si gyettemu ly'asoose okukola era nga mu kiseera kino ali lubuto. Oyo omusajja okubire omukazi yakatta abasajja babiri. Mulamu wa Biranga Nixon Bwambale ategeeza nti babadde bonna olunaku olw'eggulo nga bakomyewo nti eyaleero y'otulo tumubba ng'ali mu muzigo gw'omugenzi oluku era ng'azzeemu okutegeera ng'alaba kasattiro. Nabagenda ne bagula emmere nze nimbalindawa waka
kati ngobola omuntu alina kubanga alina motulo nze nayabaka mu katebe ne bajja kati omukazi n'omusajja we ne bakola ki kale ne bajja ne bayingira mu nju oyo omukazi akangavubwe mu mateeka okubanga n'abalala babiri nga bakola ki nga balabirako. Ssente w'ekyalo Kapeke Muhammad Musoke ayogedde ku mbeera y'ettamiiro eri mu kitundu ekyo gy'agamba yaviiriddeko obutabanguko bungi mu maka. Mwekendeeze ku mwengo ogwo ati mu wiiki munyoomu mulundi gumu n'obusaanidde naye n'endwadde nnyingi Ssaabasajja Kabaka atukuutira okwekuuma obulwadde bwa siriimu. Akubiriza abaagaana bulijjo okukwata ensonga zaabwe ekisajja kikulu bewale kuzza emisango. Lwaki temugendako either mu bakulembeze oba mu bantu abakulu ababatwala oba mu bazadde bammwe mwembigga omwami oba n'omukyala? Omwogezi wa poliisi mu kampala emirala Patrick Onyango akasize ettemu lino. Biira Joy kati mukwate nti ali mu kaduukulu kaffe Katwe Police Station. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kyalo. Omuntu atuuka kya ku mbeera eyo aba mulamu bulungi. Obulamu bwaffe mu bantu baffe aba bulijjo ate bulala. Kale neeno mbona bibeerawo. Nemba bulijjo. Bulimu ebintu batayinza kwasaganya. Nedda n'abantu abo balina bye bakosa bingi. Kati agatte omweno bibanywa guyinza okuba sina mwenge guyinza nga kuliko ekyali kyabaddeko kuba olwokuba oyo mubi nnyo muwulira bamwogera. Bwali amayirungi bwagatte kati bonna ne bavaako. Agenda okukwata ekisonga alabanga akutta akati. Okitegeera nga olaba banga amukonyeko obukonyi. Kati gwe omulabe yennyini yafumise ng'ate yenna waali. Atangala butangazi. Nina amaaso mimwa gizimbye. Mwenge gukyamuli ayinza okuba omwenge gwaliko okuva kwa Christmas gukyamuli agattako bugasa alinga muruka mugattamu amafuta. Mwebalewe batyo. Agattako mugatte kati obwongo nga bwafa takyaliye. Yino omukutu tategena kiriko. Enzo kwati yategedde ndi kyakola. Anti. Kale yembeera eyo bane twegendeze. Nekyali simu kuba mulimu n'abantu abalera bakirira amasimu g'abanaabwe ng'ate yo togikebera bitandika bityo. Nyina okebera essimu ya mukyala wange. Wabula yetakeberanga mu yiyo bune kibateeka kati werabidde lwali keberamu yiyo kisto bisobola okuba byebimu. Ate simu ezo abantu ambazanyiramu nnyo messages. Kasibya ddala. Ngali mbyakuzanya nali gwazanya naye ali UK. Nga sibya ddala. Gwazanya ne keke bamwereza bino bamwereza ku face bamwereza ku liiso bamwereza ku ki. Kakati byebyo nevuddeko kakati tetulabula bafudde oli yafudde gwakyagizanyisa kiyinza okuvaamu ekinene ekituuka ekyo ate abamukyawukanyiza amaka nnyo essimu naye nga tegandibaddewo kubanga mwabeerawo abasajja jjaffe babeerangawo nga tebalina n'amasimu ago baafuna ku mirembe okusinga mwe kati ate ebigambo oluusi bikozesebwa ku mirimu abantu gye bakola kisito nga waliwo erinnya libakuyita wano munnanga erinnya oli ow'ekawo aliwulira lowooza bamutwalidde omusajja. Nakuyita nti sweetheart wange ogamba ki naye nga oli awo muyita ku sweetheart alina kyamwagalako amukolere kawaakake ati gende wakobagaye nti onampita sweetheart ate oluusi oba kisiye programu nga maye si kyoliko era tokisuubira tajja kukimanya oli neyeekubye essimu naye nga yeekubye essimu talina wadde akakwate nti amwagala wadde olaba ogenze waloko mulimu kweyita sweetheart muyite erinnya lye abantu babyeyita wano tubawulira bagende babiveeko bagamba bebi olagawa tubawulira anti ng'omanya mukazi omanye gye bakikuyitira mukazi oba omanye obusungu bwe tokigeza ati nkugambye wadde wano nekinzira gwe bakikuyitira ne mukazi wo nga waali hane good morning mukazi nga temuyegalanga nako era nga tetemubalako wadde mukasonda just lulimi lwononese olulimi lwononese sikulimba mulutereeze kubanga omuntu waffe wa bulijjo tajja bitegeera ebyo nti hane good night nti olulimi lwaffe lwakumulimu wulira kane ekisinga obukulu kyonna mugule essimu entonotono ezitaliimu ebyo kano bwe kati ng'aka president tekalina bizibu bye kaleeta yagamba era abeewuunya muli ku mbaati museereza kano oba owunya ebizibu bw'oba tosobola ebizibu bya lubaati this one is good bwe zijjulako esiimulako kasisisisi ate era owulira kano ate nekirala abala omanye emizeegyo naye nga mumanyi kizibatuusizaako nowonya ebizibu eka nga omanyi nti buli saawa oba oyenda
kale tuvuddeyo eyo program ya Kyankya lunaku lwa Monday tutambudde bwe tutyo ennaku zomwe ziri 27 tubagaliza ebisinga obulungi bagamba olunaku lwayo tutongoza namala vibe ku Mary ne banja basebo jja kunebaliza abantu bali mukuba waliwo omwami bamuyita mwami Musisi akola mu State House be bamu kubagenda tata bwana Musisi sebu bwana Musisi we bali be bamu kubagenda basasudde dda bwana Musisi okuveeyo mu State House we bali muna yakambye efe bujjo tumayinawo tukusanga tuba busy you are gonna meet them kakati wali watabala babadde ebijuba nga bakola mirimu gyabwe bagamba tulina okudda bawano naye bakola eyo basasudde banne mugenda kudigida mujjukire nti nakubingalo nfudde mujjukire nti mujja kuba mubeerayo ekiro kiramba n'onakulamba ate enkeera sirwa kukola nti mujja kutya ejja kuba Labor Day n'olwekyo temujja kubanga waliwo abakubye kuva Butaleja ne bagamba nabo bajja bawerezaako ekitundu banna ekinaava eyo waliwo abakubye kuva Mubende naye ng'ekigendera kyonna omukolo guggulawo gulonkinga omukolo kumanya namala yani nga sente zonna ezivaamu zigenda kuba ziyambako basingle mothers abalina obuzibu naddala mu kuzaala abaana ku ssomero abasajja mutuusizza abakazi ku bintu bingi nnyo wadde n'abakazi abamu byetuusaako leero ompadde okuwagira ekintu bagambe mutuusizza abakazi ku kisenge nga fees bazeegalirira be bakyala ku masomero kakati enkola nga bawayo emiriri gyabwe bwe tunaaba tumaze okulonkinga ekyo ate tujja kubanga tekawo enkola gye mujja okuyitamu mulonde maama oyo gwe mulaba nammwe ku kyalo mulaba baji buwemba abujamiru wali kakungu balina abazadde bamaama abajja ng'aleeta mutwalo leka temumuleke namuleka omwana wasomedde n'abaana bangi abeebaza ku graduation baka nebaza maama nokali taata yabaki nebaza maama abo nga maama yavaayo dda betujja okubeera nga tulondamu tusooke tuzuulemu abo tetumanyi bungi ki nolwekyo osobola n'okuwaayo tetumanyi bungi ki tugenda saba bo so sigwe kweronda bawula bakuyenda beronze waliwo bakuyedda nga beronda tubagamba twagala abantu bakulonde era ndowooza siraje tujja kuyita ku mbeerosi abeerosi abamanya abantu tujja kuteekawo mukutu nga bo baleeta omuntu akati bamulonda ne tugendayo ne tulaba omuntu oyo ne tusobola okubeera nga ate abantu bakola ki n'abalaba n'agaba obuyambi tujja batumakuwayo tujja tuka mu nkola tubabuli engeri gye munaawaayo akuba ku 075 985 taamu eyo yonna tujja gikwamza naye eri taamu tujja gitambuza nga tulozeemu abantu abo mu Uganda yonna nolwekyo twatumulemu katono tudde ne kakaawa kaffe banafe aba Prestige Margin jukira ne munamala vibe bataddemu akasente ate ne mukaawa batadde akasente katumulemu tudde ne kakaawa kakaawa mu Kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Margin. Abaabukedde mujje baleka aba pulogulaamu ekyenkya gye buvuddeko wiiki ewedde nalaba omwami wano ng'agamba nti tamanyi famire ye n'agamba nti mama yamuzaala mu taata we naye nange nsaba kunnyamba kubanga n'ebyange byagala okufaananamu ng'ebyomwami oyo nze gwe mulaba ndi lubuto nsuliridde nantera kuzaala naye omwami gwe nafunamu olubuto ekituufu tuli bakika kyekimu naye ate teyali nsobi yange nze nasooka nenzaalayo omwana ninayo omwana omukulu era namuzaala mwami ne twawukana twalema okukwatagana n'agenda nange nentandika ebyange natandikawo akaduuka kacyakala ebintu ebitonotono we bityo nekajja nkakula mpolampola kuba ndi mukazi mukozi era nemala nenva kaduuka ako nenkola mu supermarket nga ye badde ekola bulungi weeri abamu ku bakasitoma bange najja ngaera omukyala w'omanyi naŋŋanza ne tukwatagana mbeera nga tuuse n'ofuna olubuto lunaku lumu namukubira essimu nga mugamba ku mbeera gye nali ntuuseemu nga lukyali luto ne mukubira essimu ekyembye essimu si ye yagikwata omwana yagikwata omwana ne mbuuza yegwani amannya omwana naŋŋamba amannya ge nga ga kika kyangu ate nga n'omwami oyo bwe twali tutandise okukwatagana namubuuza nti gwe weddira ki naye naŋŋamba nti wammamba nze ne mubuulira agange nti nze ndi waaki ndi wangu naŋŋamba ye wammamba kyokka bwe nakuba essimu y'omwami ono omwana amanya geyayogera gaali gangu ne mubuuza yeggwani naŋŋamba amanya nga gangu ne mubuuza weddira ki naŋŋamba ngu ne mubuuza taata yeddira ki naŋŋamba ni taata ngu ffenna waka tweddira ngu nenninda omwami ono mubuuze
nti ddala waŋŋamba weddira mamba ate kijja kitya nga waliwo omwana yakutte essimu n'agamba gwe taata we weddira ng'onnanyini wa ssimu eno. Omwami teyakitwala nga nsonga era ye naŋŋambirawo nti gwe ekyo kirina mu buzibu ki. Ne mpulira nga nsiridde we nnali era mu mazima nga simanyi kyakkola. Wendi kati simanyi kiddako. Neeraliikirira omwana n'amugamba ntya nti ddala ddala nze nazaala mu taata wo tweddira kika kimu nange naawe. Simanyi kyakukola. Abaabukedde mumpe ku magezi. Bintu bana bitabuse ebika bifuuse ebika abantu kubula family bafuusa abantu okubula family kati tukole tucheyi. Kati abantu balina attachment ku bika byabwe. Waliwo abalala batabiina ku attachment. Abapya balimu naye kuvadde abantu babanga nabyo. Akati ono omwana taata w'omwana yamuzaala mu kika kyekimu n'ekikya kyekimutabudde. Ago mu Luganda bagayita mawemukirano. Mawano mawemukirano anti gye kigende ni kigaziire eyo. Naye nga bafuna engeri Abaganda balina enkola yaabwe gye bakola ne bagakunaazaako ne mutambula awo mpolampola naye nga kive ne tikitta. Naye si kirungi. Si kirungi. Kiyinza okutwalira ewa kyamu. Era kimutwala omwana bali bakirengera wala. Kati kwa kigenda ye maama kino omulabisa obulala kino okulabisa obulala n'olulala kakati ensobi yajja tetukyalina kye tuzza. Ne bamanyi bakikola. Kakati kyolina okukola kwa mwana mbuuza ekika kye awo wali obuzibu. Kati awo okufuna olubuto yo Katikkiro byaba ayogerako kati rozaluddo byogerako bitandise okuvaayo nga biwera. Bibi abantu babikola nnyo ate bali bawayiza nnyo ab'emmamba. Kakati ekizibu kyonna kiri ate era ono wamamba naye batuwayiza ate bawayiza nga nono mamba ngo yasooka aliwo kale naye kale yogera nga musajja mukulu laba siraji obula ate kati nkoze eki yuga ngumizaawo kikyamu naye tekitta. Sagala kutya nti agenda kufa. Kikyamu naye tekitta already amamikano wagatuuseeko. Zaala mwanawo. Omwana muzaale tobaako kira kyamaanyi. Tewesa nnyo ku pressure. Ojja kunnyonnyola nti nabuzaabuzibwa kika kino n'azuula oli n'azuula ekika kye kuba naye oleme kukiddamu kuba sirabawo mbeera yonna gyenyinza kuyamba. Akasasi wa famire yo. Tekifaanana nnyo ng'ekyoli nga taata y'omu n'omwana kuba yawulira kiri n'aga nange nina ekizibu kiri gundiko naye ng'ekizibu kyonna kiri nti katukunnyonnyola mwana ensobi yajja tekuteeka ku bunkenke eyinza kuleeta endwadde endala kiyinza okutegeereka mu buzibu bwakyo ekikulu b'ekika ne batereeza balina amannya agabeerawo wakati ge batuuma ng'omusuubizi za nsanzi n'ebifaananokimalira eyo netusobola netubalansingira awo kubanga tewali nnyo kyakukola ekyo kyazze kyajja kitegedde nze bwe ndowooza naye ng'abantu baffe bayinza okuyamba 041377871 asobole okuba 04137. Alo Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ahmad Akama endase vuga motoka nambemu olubeerera ebintu ebirudde olabye story yasoose omukazi essimu yafuuse tabbo ate bawala beerere munange n'ebitundu e Kampala gyebiri mwabali mu byalo omutwe ewuunya bwewuunye n'abantu baffe gye abantu embeera bwetyo bweri bantu babeera bwe batyo zigenda okirya ssaawa emu ng'eriiso limyufu lyagala yingira bantu ate no bakyamani babukuwe mu ddala onobeera kyamani w'amasomero ameka bugaane ojja kusobya beera kakiiko kati gonna onoogabeerako otya bannaye asobola
badde bakutiisatiisa omaki ekyo twala kifo mukama waleeta ng'otwala kamewulira kame mwazinyi kamya ye defense w'ekyalo byonna bikola ku ssaawa za njawulo kamya kyamaani w'amasomero galinga 3 kati ne gye yagenza okukyalira omwana naye ne bamuteekako ekyo mungu kyeyamubalira ojja kuyulikamu twala gafo akugirako sente sebu tekuligiko sente akawulidde kale kakati teesa ku kakaawo ono ow'ekika kirimu kyeyazala abeere mugumiikiriza oyo omwana kuwe ate omukazi genda okulya mukazi mukozi alina sente kyabadde yeraliikya kuba waanayeraliikirira ajja kutwala ekyo ekinyinyini dolanga bwagambye bajja kunoonya erinnya lyajjotuuma omwana waliwo amannya agatali komoni nnyo okumanyibwa mubengo nga kirabo kakati ogenda okukakana omwana ajja kula erinnya eryo agenda olizuula mu bukadde nga mugajja kugumisa erinnya eryo waliwo ekizibu kino na kino na kino nge omukazi oyo omwana wuwe ate omusajja tamuddira amuleke amuddire tamuddira amwesonyiwa omusajja yamubuza yesibanja ku bika byaffe ebyemmamba kubanga abemmamba bekola ebikolobero balina engeri gye bawatuwalampa bannaye abakubika byemmamba annaye bafuna byewalampa nabo kale 0772481593 oba oyita ku mukutu gwaffe gwa whatsapp notubuli ensonga eziriyo 0772 halo wangi atukuwulya ssebo kale sebo Patrick batumira dde abeewamwetumirako dde abeewamwe spice kwali kale messages ozifunye bannange naye kale Patrick mukubi wa bulijjo banaye tweyanzizza kimukola si kyangu nnyo kyakabi halo wangi essebo ani ono amina ogatundira wa gatambuza kagaali senkube getunda amayuni ndi muli wagula akuba sibeera eyo mayuni anko mayuni sasa okuwuliza samanya lirizi samanya
kati afunye erinnya mangi gye gali kakati waliwo najja lwambi kakati naago gonna manya kati message zimuweereza good evening najja lwambi nidda anti mbazezezzaamu sigamanyi kakati wonage good evening yabo ebudde aloza kiro nno siyoyo message bakuweereza Samu woli muyenga agamwe bali kuweereza have a good day yaweereza batono Samu tujja kukyusa mu kyenkya epo tujja kwatandika saa 12 n'ekitundu awo tujja kwawo n'amoli nago mugalabe inole abalabi baffe mu kimanyi yatanga 12 kitundu ate tumalize ku saawa nnyo eri n'olugambo twalongedde obudde byo bwaba seguyaba wakatono twabawadde okuva saawa kumpi 2:45 paka ku saawa nnya nga atayi alina ebintu abuli basemwanga baani bajja ko baleta ebintu bingi nnyo awo natwayongedde okyenkya kijja kugwa saawa nnya kutandika mu April Samuolaga ali muyenga ja twabiragamye we bali kuweereza have a good day unagamba good morning EKYENKYA about kakawa omusango ngusalira mukyala a due diligence in a relationship is paramount by the time you become pregnant you must have done your research about your lover secretly nze kati ndi muzibu nnyo oyo mukyala bagamba kati nona ajja kutandika oba omuzibu nnyo bwe batyo bagenda bayiga good morning team EKYENKYA Dr. Kalyawe Dennis Shiden Medical Center Bujuko Town agambye let that woman consult from clan leaders bagenda byono nabono asirike busirisi afune ninnya ddala ono yenze tili Nesta Mubende sorry Bambi guma ozale mukuze omwana ebyalavu mbireke bibaawo kati ate onokolaki mama wange yambuza nti enkovu bwe kugendako ku mubiri wetawesi ndi nedda kati mukuze omwana kyekyoka biri byesonyiwe by'omukwano Bagamye good morning EKYENKYA Columbus Dennis mukono mu kitete ejatulabira oyo musajja mufunyo ofunisa otya omwanye ko lubuto oyo musajja tategeera kale awe mudde obuganda zala mwana ogusajja atoguddira oguse gusajja azale omwana we etakyalina kyakola akasta simwa nyina nze mama Jenny ali bulera jatulabira atuyige okwanjulwa okwegema ebifaanana nga bino ono Janati ekayabwe agambye good morning Noli atalimbarara agambye mikwano tusiima empereza yamwe omukyala agume tekikyadda mabega naye omukyala amanya g'omwami teyagamanya mu ntandikwa yamuwa amanya makyamu ag'ekika ekirala Abambi omukyalo oyo ngaalabye okutomera omufere oyo yali mufere azaale omwana we ebirala abirekere mukama atenyi Masindi agambye nti naye abagala nnyo abaliko EKYENKYA atenyi mnagambye EKYENKYA tujja kutanga saa 12 n'ekitundu wakati awo taddewo amawulire ga mirundi ebiri nolwekyo mutugumikirize kate tubaterereze ebisinga obulungi eri ne twongezaayo ku Seguya n'olugambo ate tujjako tumala saawa 4 n'ebintu bingi bitaddemu byotalabangako era byotojja kumanya ne team tubyongeddeko amaanyi eri side nolwekyo ekyo kinaba kyo n'enkyukakyuka endala ziri nolwekyo tukyogere kajja kuba tatandika eri ku saawa 4 mu kifo ky'essaawa 3 atongera okujukiza kino ate bo banafu abayisiraamu tubagaza ekisibo ekisinga era nga twakozewo tinga bukede atukugamba nti nobeerako Monday ne Tuesday tukyogereko seeka wajja mpajinga naye omulengera babuuza ebibuuzo ababiddamu n'okituuka akitegeeza olina hampa gy'ogenda okuwangula ago mateeka kati ekyo bwe kiggwa oyingira ate mu kalulu oba draw egenda okubawo ng'ennaku z'omwezi 21 oba oyinza okugenda emeka oba bajjajjawo baagala ogende e Madina tetumanyi tulubira bakoolo nenga tujja nembukedde opapula bataddemu akakonga ako genda ku muko oguliko ekisiibo ku muko number 19 kuliko tugende emeka ne Madina tekamu erinnya n'essimu lyo akawatuko kaweereze wano tujja buteekamu mukisa gunajja basi prestige magire etaddemu akantu bukedde neeyiwamu nayo sobola okubeera nga tutambula tumulamu katono ate tudde Kakaawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. atugobya ate namuli gafa ebweru eggango osobola okugategeera bangi bantu faagawulya Sentumbwe Isima ogamba otya wali ekitemu mwana ono muvuzi wa boda anyumirwa nnyo amawulire gaffe
wamu ne Obama e Herbert Bukenya naye anyumirwa nnyo atwibu sikwerabidde bantu bafa bali embalana ebitundu ebitali bimu ababeera ku mawulire gaffe ag'ebweru ate Ismail Kafeero eri Ekabaale ate naawe okobeerako n'abalala bangi era tutandikidde wali mu ggwanga erya Amerika. Eggwanga erya Amerika olunaku olwa weekend yegendedde yali President Donald Trump yazzeemu okuba campaign okusobola okubeera ng'asenvula asobola okubeera ng'alwanira ekisanja ate kiri kyafrika kyatwata kye bamuggyako oba we bamuwangulira era yatandisa akamyufu nga bulijjo era n'okukola ebigambo n'okuvuma era President wa Amerika aliko n'okujeregerera nga bw'anoonya akalulu ke. Trump yabadde mu kitundu ekye Texas alina okutalaga amasaza gonna ago asobola okubeera nga mukamyufu ate ayitamu olina okuddayo mukamyufu atodde erinnya balireete naye nga abamwesimbyeko nabo weebali era ttiimu ye yabaddeyo ayagala kudda avuganye ne Joe Biden ne ku saidi eno yo vice president we omukyala Kamala Harris yayingidde ku lukalu lwa Africa okulambula amawanga agatali gamu mawanga mwajja okulambula era olunaku lwajjo yabadde ali Ghana erigi yali ng'asinkana President Akufo-Addo asobola okubeera ng'amanya ebitundu ate ebizibu ebiruma Abafrika gy'ojja okuva ajjeko mu ggwanga ndooza erya Zambia alabe akeyenda President wa Zambia jajja okuva ajja wano ate ku muliraano e Tanzania yasinkane omukyala munne Samia Hassan Suluhu ate nabo balabe ku ngeri Amerika gy'eyinza okwongeramu amaanyi mu mawanga ga Afrika. Jjukira Amerika kino ekikola nga Abarasha bajja dda ne basinkana Abafrika, China nayo yakikola dda akati Amerika erina okuyongera amaanyi gaayo mu ngeri y'okubeera nga ate eyongera okunyweza amaanyi gaayo mu mawanga ga Afrika tuleme kusansa bagana kuddukira kubali abalala bebaleka nga kati bali kumbiranye. Nga tuvudde tugenzeko wano Kenya president yali avuganya kwa President Raila Odinga munnange yali kaluli mu kwekalakasa kuli nti bajja kwekalakasa nga buli lwa Monday n'olwokuna era olunaku olwaliro police Kenya erabudde negamba mugezanga amazima ga Katonda mugezeeko mwekyange mwekalakase nga luli tetujja kulonza essasi lirijja okulamula ensonga zino sajja bekalakasa luli ne bonoona ku bintu ne bakubagana amayinja era omuyizi wa university omu n'afa. Ekyo ne kitukose eno mu Uganda kubanga emaali emu teyajja nga bw'erina kujja jjukira tulina bye tusuubula okuva Kenya era abantu baatya emmotoka za trailer zasiba ebusiya tezaavaawo n'eri tezaavaayo nga buli muntu atya era mu mbeera yemu abantu batidde era ababadde bagenda eyo sayidi bagati katulinde olw'emmanda omukulu yalangirira tuleme kubeera nenga poliisi erabudde nti musaaga tujja kukwata ku buli muntu egedde be yafande Jafet Kome ono ne yakulira poliisi yeeri kale nga tuvudde era tugezeko mu ggwanga erya Israel jjukira abantu baludde nga beekalakasa weeks zigenda kuwera nnya nga baagala Netanyahu prime minister aleme kukyusa mu mateeka judicial reforms alina byagala okukyusamu nadda kukikwata kulya enguzi n'okukwata abakulembeze jjukira bamugimbamu awo nawumulamu ekisanja awo nga byanguzi kataga nino kikyusa mugumu nno nino kikyusa yabadde UK naye olwakomyewo minisita ebyokwerindaga nendoza tulina okukyusa prime minister tukireke kino ng'abantu tebakyagadde minisita akedde mugoba Netanyahu agobye minisita we gwe bayita Yoav Gallant ate mujasi mutendeke naye bwamugobya abantu bakwatidde ipane ne badda ku street era ekiri mu Israel wenjogerera kati kwekalakasa kukasuka mayinja kukwata bendera zaabwe ya bbulu eyo n'egundi na nkola yonna ey'okwekalakasa nga baga tetuyinza kukikkiriza ate kino kakati ate gwe yagobye amufuukidde tabbu naye n'oli nno muguma agamba amazima genna nja kubikyusa embeera nno bwetu bweri mu ggwanga erya Israel kwekyanga nga bw'olabaawo bwe kyekiriyo kusaawa eno katubasabire bannaffe baleme kuva mu bubi nga tugenzeko mu ggwanga erya Russia. Ku weekend Russia yavaayo netegeeza nti nga bwegenda okuteeka ebyokulwanyisa ebya nuclear mu ggwanga erya Belarus era netegeeza nti tegenda kubivaako ng'era yo kyewegamba nti ebyokulwanyisa ffe tubitaddeyo nga America bwe yabiteeka e Belgium America neteeka ebyokulwanyisa ebyo German nebiteeka e Italy nebiteeka mu Netherlands nebiteeka mu Turkey kakati ffe tuba tukozeeko tabbu ki